Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Ti Katonda yabadde mwene ensonga. Bannange bano bajja kunyimbisa nga simanyi kuyimba. Mikolo after mikolo. Soko olabe ekifaananyi, olabe madamu engeri gy'akoze omukono, then oluvannyuma nkubuulire. Amanya endoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Wanene ku SMX Media. Tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wegirayo tugikola naye ng'ekisinga okubeera ekikulu. Stories zaffe tuzikonvertinga data waleme kubeera ng'agenda mungi. Tukyali mu celebrations. Ekyokuba nti wano ku SMX Media twawezezza emitwalo 10 bweddwe gy'aba subscribers. So naawe osobola okubeera ng'otwegattako ng'osubscribinga ne ku SMX Media. Updates ne story okuba ne mu entertainment industry ya Uganda ojja kubeera ng'ozifuna. Nkujjukiza bannaffe aba Pelesca accessories and spare parts bagamba buli ekikwasaganya ku mmotoka efudde bagikanika. Oyagala gifuuyira langi bagifuuyira. Oyagala gipimpinga emmotoka ogiteekeko byonna byonna ebyamalidaadi zigaadi tinti simanya covers bikoze bitya buli kimu ekyamalidaadi ky'owetaaze ku mmotoka yo bakikuteerako awo ku Pelesca accessories and spare parts. Basangibwa awo ekireka ku Centenary Bank otuukawo ng'okuba kwezi ennamba z'essimu either MTN oba ya Airtel bajja beera nga bakufuna bulungi. Ate nina n'enkwanjulira ne bannaffe aba Basalima Herbal Research Center bayino nga bagamba bakwasaganya endwadde zonna kyokka nga ate products zaabwe za herbal pressure, candida, ulcer, infection zonna ez'ekika kyonna bazikwasaganya. Ate gwe munnange alina olubuto olunene, abakyala balina olubuto olunene, wazaala olubuto ne lusigalako nga lunene, basala embuto omugejjo ogwo basekyo gwayagala okubeera ng'oyongera ku size ne bakuwa akadagala kaabwe akalyongeza ku size. Ate byonna nga bya herbal. Abasajja mwe sina na kyakubagamba bakubira obagambe bweeyoko kaderi SMX ke yatugambye aka Manpower Plus ojja beera oneebaza oluvannyuma. Aba bayita bannaffe aba Basalima Herbal Research Center basangibwawo Nansana ku masitowa. Otuukawo osobola obbakubira ennamba y'essimu eri 0752414445 ne basobola okubeera nga bakulagirira exactly office zaabwe weziri awo ku Nansana ku masitowa n'osobola okubeera nga obatuukako. Oba si tekyotuuka e Nansana ku Centenary Bank nawo ng'okuba akakasimu bajja beera bakulagirira exactly oba ebipande ojja beera ng'obiraba. Munnange nga we mbadde nkyakugamba wano eno ku SMX Media nti sikolangako story yonna nga njogera mbu Pastor Bugembe yafunyeyo ono. Omanyi ebyo byonna tubikoze, omanyi baneno nabo bebyo byonna tubyogedde ku Eddie Kenzo, tubyogedde bannange naye ate Eddie Kenzo agudde mu mbi z'aba bloggers. Eddie Kenzo buli kifaananyi kyeyekubya n'omukyala yafunyeyo omupya, buli kyeyekubya n'omukyala woona omugole. Kwegamba Eddie Kenzo bukyanga yatusuubiza otulaga omugole, ffe buli gwe tumulaba naye yabeera omugole. Naye munnange Pastor Bugembe waffe ono owasa ddi ofumbirwa ddi, omanyi eyo yebedde nga bagiyita batya moto. Wogamba Pastor Bugembe ekikujjira mu bwongo owasa ddi, oyogera Pastor Bugembe ekikujjira mu bwongo ofumbibwa ddi. Kwegamba naye byatufuuka nga luyimba, ekibuuzo ekyo nga bakimubuuza nnyo ne lufuuka nga luyimba paka naye n'alyeyimbamu olwo oluyimba. Naye munnange kyaddaaki embeera yanditereera, kyaddaaki Pastor Bugembe yandifuna afumba ettooke okusinziira ku kifaananyi. Ate nga ffe wano ku SMX Media mutumanyi bulungi nnyo mbu tukola photographic interpretation. Tutandike bw'otunuulira ekifaananyi ekyo Pastor Bugembe kye yeekubisizza ne mwana muwala. Actually ngenda kukufubanga wensobola nkola research kono mwana muwala then nkuleetere details ze wano ku SMX Media. Nera gwe kyonna okukola ku subscribing wano ku SMX Media otuule emabega relaxinge. Nze buli kimu ngende nkikuleetere ngende nkikunoonyeze nkikuleetere wano. Mwana muwala oyo tetunnamutegeera linnya yaani, kale tugambe mbu gwe omumanyi. Nze mbadde sinnamutegeera linnya lye yaani n'ebisigadde. Naye akafaananyi kaneeno si bwe bufaananyi buno Pastor Bugembe bwaze yeekubisa ne ba celebrity ba Lydia Jasmine Bashiba Kalungi munnange n'abantu abalala ab'enjawulo abagala bu selfie. Ka selfie kaneeno kalimu ekyama kubanga otunulira Pastor Bugembe smile ye ebeeranga actually yo kaŋŋambe engeri gye batuddemu yes eri okay n'abasigadde asobola otuula nabo waatyo. Naye pose ya mwana muwala ogyetegereze nnyo, alina engeri gy'akoze waatyo olugalo, naye engalo ezo bw'ozitunuulira obulungi ennyo kulinga okuli akaweta. Oba kitegeerekese bulungi oba naawe obadde wakirabye oba obadde tunnababeera ng'okiraba. Mwana muwala engeri gy'akoze waatyo olugalo olwo kiraga mbu kuliko akaweta kankusibiddeawo. Oba okitegedde bulungi nnyo. Kati munnange oluvannyuma lw'okubeera mbu ng'ate amuli okumpi waneeyo n'engeri gye batuddemu bulungi nga ye Pastor Wilson Bugembe mwana wattu ate awo photographic interpretation ng'olowooza tuba tugenda konkuludinga naki sinamufumbaka
bannange mikolo after mikolo ogogwe kale Pastor Bugembe tolaba buchanga mutumanyo kadi ya mikiwa ini salabikayo kwanjula ya Nubianli kwanjula temwampite mikolo ya Nubianli ejembaga nagumye salabiseko mwalabe bannange nemikolo ya Nubianli mwalabe ani Epas engeji atambudde nga bayise mikwano gya Nubianli abasigadde bonna nga bali mukuzina naye Epas yenga atambulawo obutambuzi naye Uncle Jumia so eyo tuveyo tugenda ku mukolo gwa Pastor Wilson Bugembe naye guneno omukolo g'amazima sandi agad SMX Media bannange mutuleke mutulowoozeeko yes wadde tuli balugambo naye mutulowoozaako kaakaseera ak'olumu osobola okumpa kaadi eyo mu nkukutu nagamba nze kaadi ogimpera mu nkukutu mbeera sina muntu mulala yenna gwe ngenda gambako nera nja bbeera ngenda gambako ba SMX Media subscribers tetuli bangi nnyo tuli just 10,000 ogamba abantu 10,000 mbu tu meetings zigenda bbeera wanene awo kibeera kibi ogamba abantu mbunira tugenda sonda sente bweziti ezembaga ya Pastor Bugembe kibeera kibi ogamba abantu mbu venue oba reception y'embaga ya Pastor Wilson Bugembe egenda bbeera wano kibeera kibi ogamba abantu mbu nero okwanjwa kwa Pastor Wilson Bugembe tugenda Masaka oba Murera oba Uwa oba Mitiyana oba Migadde kibeera kibi Nero lugambo terubeera lungi ndabanga olubeera olungi kale jabagambako ebitonotono naye nga ba SMX Media Kings and Queens ba subscribers ba SMX Media bombeera nina okubeera nga mbagamba ne wanino ko SMX Media tugatte engalo zaffe ne tugatte emikono gyaffe ne tugamba yoga Pastor Wilson Bugembe katusabe mbunera kinene ekintu kituufu tuleme kugwera ate mu explanation omanye ebintu nga binene oluusi tugenda tubikola naye oluusi ne bigwera mu explanation wamana nti kati mulaba oyo muganda wa sister wange oyo mwanyinaze wange yabaddaze kwegamba ne bitutama mbwate mwanyinaze wange oyo mukyala wa gundi wange oyo munange musabi wange waneno ku chachi nera bwe yabaddaze munange kale ebyo bitutama naffe tuba twagala tugire tukole story nga zino ekivaayo kibeere yes munange nno nga mwabiwulidde ku SMX Media bituufu ddala nera embaga egenda girawo tuteekateeka mikolo gya kwanjula yes ne tutatadda mu diversion oba kale akafaananyi kalema kubeera nga katuwuddisa binene byaddala n'abatanzi ayanjudde tannayanjula ebintu ntuwe bityo nedda kasabe busabe kuluno guno omulundi Pastor Wilson Bugembe ensonga yeberenge esobola okubeera nga egguka amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media obeera yagadde stories affe kankusaba bambi subscribe ngano ku SMX Media tojja kweyanga missing updates naddala ngazi ne mu SMX I sign out.